Malombe bonna balaba embeera eyo. Nakuba amasasi ne tudduka ne ngenda ne reportinga ku poliisi embeera yonna eyaliwo ne reference njirina e Mukono. Ekyayamba mu kiseera ekyo ne OC ono yajja ng'era bamukubidde nti amasasi gakoze eki, naye ffe twaliwo kuba twali tuwerawo abantu abawera 6 abaali bagenda. Twalina omwami oyo eyabuzibwako kitaawe era n'abalala. Ziddwa nga tewali ayamba, nga tewali ataasa, era simanyi nti oba olwaliro banaataasibwa, kubanga nze kennyini ripooti endiko egamba nti nze nabba ebintu byawaki bya Musa, era baneetaaga senga tegabadde manyi g'abatuuze senga bantu tedda. Ekyatwewuunyisa ffenna era kyatwewuunyisa, simanyi oba bw'oba omulwanyi oba oyogera na Katonda sikitegeerera ddala. Amasasi ne gakubibwa, nkidamu, amasasi ne gakubibwa senga tekwali kusaasira kwa Katonda. Emisana tuku, emmundu zirabibwako, abakulu ne bajja mbu kubanga saakirabako mbu ne bajja emmundu emu ne bagitwala, oba batwala emu oba 2 oba 3 simanyi. Abakuba amasasi atali musirikale, atalina kakwate ku busirikale, ne basigala nga bayinayina. Kyewuunyisa olutalo lw'ekiyeekera waffenna wano twali bayeekera, tewali gwe bataalira kike. Special Force bwe yajja wano ffe twamanya ekyatutuukako, naye ga Musa bw'ajja ajja ne batabani be bano abakulu, mwe abamu bataata bammwe. Eyasookanga ku mugongo Ssekisaka ye yabanga oluusi e Kampala eyo kuba ye yali omukulu. Sulamyamba, Diriisa, Kiriibwa, Kiriwagula, Mulotwa Kibwanga, n'agattako n'abamuganda we Usemadaala nga kuliko Mulotwa. Haruna yali mwana muto nga naye abagoberera, nga bwe batuuka ku kyalo bo basaawa busaayi gawoyogera. Abamu tebaasulanga. Bwatyo bwe yatwala ebintu ng'abo basula Badiriisa abo bwe bakwata emiwolo okusaawa, era newuunya nnyo muganda wange Diriisa okwate mundu okuba erujinji olw'ebibanja by'omanyiga ddala kituufu kikyo. Nze mbabuulira ebigambo bino kuba nasazeewo, nabagambye tulina ekijja wano na waliwo ekiri, mbabuulira mazima. Ekisembayo okuntulugunya kunzita, naye Diriisa muve ku bibanja by'abantu. Bwe muba mwagala emirembe mukimanyi bulungi, kitammwe makanga gamuguza yamuguzayo eka 10, ate ekyakola obubi mwe kye mutamanya n'ekiwandiiko n'akiweereza ewa Christopher Mukasa kitaawe. Bw'oba olina mu 7 kuliko ne buposa buli obukadde obwa post office 2 original, mwe temukimanyi. Mwabana Swariki oli below 30, 40, tomanyi history wa tata. Tata yali mutemu. Okay, ebyange kaongera mwasigadde mmeka kibwe tata musimpe sijja zibalekera. Mundu atenga nkola ne office of the national chairman eky'Ekyambogo nga nze ntwala Greater Mukono. Baganda bange bano banneesize njogere ku lwabwe. Nze omu ku ba administrator ba Francis Mubiru, muzzukulu wa Semeri Chai Mukwata Mundu. Era nga yasikira jjajja yange Joseph Maria Mubiru. Ffe tetuli ba kibanja, tetuli ba ttaka ku block 222. Esale kubo n'ejjene engulu. Twafiira taata waffe Sebe Edward Chai era abaana be bwe bali wano 2007. Twafiirwa jjajja waffe Joseph Maria Mubiru era nga yafa Masasi. Tata waffe Chai Edward bwe yali agenda okuba ettaka ku block 222 ng'era agenda okubiramu ekibanja ky'omwami Mwanje Musa. Nga tumaze okukola family meeting, ekiri ekyo kyennyini tata waffe lwe baamutta. Baamutta ssaawa 3 ez'ekiro mu maka ge bwe baamulumba. Ne jjajja wange Joseph Maria Mubiru baamulumba waka ng'ava mu kinaabiro era ne bamukuba amasasi. Nze ndi mwetegefu okufa kubanga ffe twamanyirwa kale okututta olw'ettaka lyaffe. Tulina obulumi bw'amaanyi nandibadde siimirira wano.
naye obulumi bwe tulina abantu bano mubalaba wadde kale bakwata emiggo berwanako balwanirira bintu byabwe. Omwami Mwanje Musa n'omukulu Diriisa oyo nzijukira nga munamukubira ne ku ssimu ne recording nzirina nga mubuuza ku nsonga ezigenda mu maaso ku ttaka lyewaffe. Yaŋŋamba mpozi kyayi yafaaki ku ssimu nali njogera naye bwe mba nnimba njagala aveeyo agambe nti nnimba. Era naŋŋamba ebigambo bino gwe Juli bw'oba bakutenda ogeza n'olinnya ku kyalo tujja kukubaakuba. Recording nzirina. Abaami abo batuulanga ewaabwe awaka ne beeguza ettaka eryaffe nga tetunnaba na kufuna letters of administration ku bintu bya jjajja waffe. Ne beeguza ettaka beekolera endagaano beesemba tebagenze na mu LC ne bakolerako n'ebyapa ebicupuli. Ffe ebbanga lyonna tubaddewo Fulujje jangu wano. Fulujje mutabani wa mugenzi Sebakijje twakula tumuyita taata ku kyalo. Ne mwami Musa tubadde nga tumuwa ekitiibwa ebbanga lyonna nga tetubayisaamu maaso. Fulujje ono ebbanga lyonna bajjanga ewa taata wange Francis mu biru mu Lubugumu ne baleeta busuulu. Ebibanja byabwe byavanga waggulu eno ne bikirira paka ku Leerwe. Era baleetanga obusuulu ewa taata wange kuba yali omusika wa Joseph Maria mu biru nannyini mayiro eyo. Abantu Serwadde oliwa mutabani wange nafunako letters of administration ne baliguza omwami Tugume Fred. Bw'ogezaako okwogera nabo bakukangakanga nga balina emmundu. Ffe tetulina mmundu. Abatuuze b'oku kyalo buno RDC tebalina mmundu, tebalina bissi. Omukulu ayogedde wano n'agamba nti balina emmundu. Ffe bulijjo tunoonya n'emmundu eya taata waffe nga twebuuza yavaawa. Tetuyambiddwa, ebintu byaffe ebibbiddwa bitwaliddwa. Bawamba buwambi bakozesa obuyinza olw'okuba balwanirira President Museveni. President Museveni ayagala abantu be kubeera bulungi. RDC abantu bano tebalina buzibu. Balina ennaku obalaba balina ennaku. Batataata wange ne saawa 3 ez'ekiro ani atakimanyi ku mmwe n'abaliwa. Bulite era tugenda kutuula wansi ebyetaaga okunoonyerezaako tubinoonyerezeeko. Allegations z'emmundu ez'okuba amasasi n'ebirala ebyokumenya amayumba g'abantu ebyo byonna tugenda kukola ki? Tugenda kubitunulamu. But as we do that, I want to appeal for calm. Njagala tubeere baki? Bakakkamu. Ate njagala tubeere n'obwesigwa mu ttiimu eno evudde Kampala nejja ku gurawundi. Muwulidde bannange? Kubanga tugenze tufunamu challenge bwe tujjanga bwe tuzze bwe tuti tubadde tufunamu okutataaganyizibwa okutali kulungi. The other day twali suppose okujja wano ne wabeerawo ebigambo byali biyitingana nti amakubo bagasazeeko ebintu byali bingi. Ne leero bwe tubadde tujja ne tuwulira nti ate waliwo obutali butebenkevu, ate abantu tebaliiyo, ate babagobye, ate bwe bityo ne tugamba katugende tutuuke ku gurawundi tulabire ddala ekiki ekituufu. RPC ne ttiimu yo abakulembeze mwena abali wano mujja kunsonyiwa ninamu ka Lubyamira nenja kusobola kwogera mu bugire. DPC RPC nga bawadde background ku nsonga eno nga sinakwogeza nsuke ne yanjiri. Erinnya lyange nze Senior Superintendent of Police Bashir Sempala atwala poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala Metropolitan. Mbadde wakubeera ne mukama wange wano Afande Tanuyi naye tasobodde nga bwe mumanyi Kampala essaawa yonna embeera ebeera mu kukyukakyuka, so nantuma nzije mukiikirire mu lukiiko luno. Wabaddewo okwemulugunya nga RPC wagambye okuva eri mu bakama baffe insecurity eri mu kitundu kino naye ng'eva ku nsonga za ttaka.
era obwedda mpuliriza nnyo sitwatuse mu budde naye nfunye report ku nsonga zonna eziri wano. Abantu abatwalibwako ebibanja byabwe, ettaka, enkaayana zonna. Twakonstitutinzeewo ttiimu egenda okukolegana ne poliisi ey'e Mukono ng'evako MP. Twali twazize nayo wiiki eri yaggwa naye olukiiko tebasobola kubaawo olw'ensonga emu oba endala. Naye weeri egenda kudda, buli omu alina okwemulugunya nga bumuzi wano ku Kazindaalo. Agenda kuyitibwa era aggyibweko statement. Zinoonyerezebweko, ezeetaaga okugenda mu kkooti zigende mu kkooti. Anaaba avunaanibwa akole ki? Avunaanibwe, era obwenkanya nsuubira bujja kukola ki? Kudda eri abantu abalina ebibanja byabwe kuno. Ate kino stoppingo yenna alina ekiwandiiko kyonna asobola okugenda mu kkooti direct naggulawo ki? Omusango ku muntu yenna aba yamutwalako ettaka lye. So options zonna ziri open. Eya civil oba eya omusango gw'engassi mu kkooti oba egiri criminal egya poliisi. Kati mulimu emisango nga okumenya amayumba, okukubagana, okutta ebisolo, egyo gyonna gya kukola ki? Okunoonyerezebwako. Ekikulu nga RPC bw'agambye, twagala mirembe mu kitundu kino. Abantu boogeza busungu abasinga, n'ate obusungu obwo tebujja kukola ki? Tebujja kukola okufuna obutanyagwa ettaka lya terigenda, era agenda kutwalako ettaka lyo. Kasita obeera nga gwe nannyini LC, ekirungi aba LC abamu bakyaliwo abaatuula mu nsonga zino emyaka egyo mu gy'ekyenda, bajja kutuyambako okulaba nga batuwaaki obukakafu ku nsonga zino. So n'olwekyo munzikirize nkomaawo, naye tulina ttiimu egenda okujja okunoonyereza wano. Kusinziira ebintu byammwe bye mubikwata, sijja kuddayo kulinnya wammwe. Nakugamba n'ogamba temmwe munsanyusizza muli basiraamu, alhamdulillah. Okitegeera bw'ofa bakugyamu engoye ne kano kubanga emyaka gyange mugiraba, njogere kiki gwekuba muki omukulu oyo vaayo Dirisa janguwa Dirisa gwoleeta ebizibu bakama bange bantuma nga amasasi gamaze okuvuga, najja ne diso nenzijana ba crime intelligence kuva ku poliisi. Nange nayingira na kyalo. Yes. Naye olinamu akantu akala njagala tubeera abantu. Kubiranga ku simu. Kutegeragana. Tebankubiranga ku simu. Siriwo nti ndi awo kuwunyiriza wano waliwo kintu. No. Era bwe bamala okuba amasasi natumwa ofisari. Ekyokusooka muzeeyi mwanje nali mumanyi era nga amanyiddwa. Era bwe wabangawo ebizibu nga nentumwa ofisari nzije nkime ki emundu. Bwe natuukawo aliwa muwala wange aliwa abeerawo jangu. Yes, jangu. Twatuukawo ne ttiimu diso baani ne tusaba emundu ya mwanje nga tulowooza nti yeyakubye ndowooza ki amasasi nono nga kyetwagala ennyo okulaba nti tusolovinga ebintu bino nga bibitambula. Ono yagamba kati wenjogerera ndi mbuya. Netumugamba oli mbuya nti naye mundu eno nga si ye yakubye. Nagamba mundu njirina eyakubye era njitutte mbuya. Netumugamba nemugamba nedda emundu eyo gireete ku poliisi. Afende netugamba aleete mundu ku poliisi. Era tambula jangu otusange ewa diso
ofisi ya diso then tuveewo kubanga ne DPC oyo kumpi twasulawo tukulinda. Nali njogera n'omukulu ono ne wabaawo omukulu omu gwe saategeera n'agamba Segujja ebintu byono biveeko, ebintu byono biveeko, emuntu twagifunye dda ate ffe bakamaabo. Ne mubuuza gwani naye Mr. Bundi nja kwagala omuntu oyo eyaŋŋamba okuva olwo emuntu tejjangako Mukono yakuba ssasi. DPC wuyo waali, Crime Intelligence waali. Olidde tulina ebintu bwe bitambula, buli kitundu kirimu obukulembeze bwakyo. Ne bwe mba ne muganda wange nga yafere CDF bwe mba nzizizza omusango eno era bagukwatira wa, toyinza kugamba nti nze nziruke ngutwale kubanga manyi gundi egindi. No, era byebireese obuzibu wano, byebireese obuzibu wano. Era njagala ssebo twogere ekituufu. Nali nzizeeko wano mu byettaka byammwe endeeri mugamba nti nze ndi ne Sobi simumanyi. Oli mwe mwennyini mwogera in magini wano banga ddene nnyo. Onfuna bulungi munzimbye erinnya lyange nayingira mu 81 wano. Olidde wuliriza nayingira ne Kyaligonza Gertrude Njuba n'abalala n'afendo yakimanyi. Onfuna bulungi naye bwe muddaawo n'onyonoona emyaka gyange mu myaka gyange mu butuufu. Era omukyalo oli yankubira jangu mumanyi oyo jangu kusinziira ebintu byammwe bye mubikwata sijja kuddayo kulinnya wammwe. Nakugamba n'ogamba oli omukulu gwoyogerako nja kumuga yani twagala tumwogere wano mu lukiiko tumumanyi, tulina okumumanya kubanga yes tumwogere tumumanyi kubanga yakwata nakubira gwe essimu ye n'akwata essimu. Kano wandi bubinga essaawa za kiro okitegeera nenkugamba ekigambo ky'emmundu okukireeta ekiro eyo nedda enkeera kozi nga IO babeera babiri natwala emmundu ewaio olaba wano ng'oyingire wa DPC nenzira bwe nti baŋŋamba IO yoyo neŋŋenda nentwala empapula zange era ezimu ze zino naŋŋamba wano wooweera omusolo naye nga twaweeranga ku CPS ne tuvaayo ne batuza erugazi ne tujja wano e Mukono. N'asituka n'agenda ewa OC station n'amugamba bano fayiro zaabwe weeziri. N'agamba bano baweera wano omusolo. Naŋŋamba genda oleete emmundu. Nenzira nenkwata emmundu nengibutwalira nensangawo omwana. Bazitematema kati ate oluvannyuma bakomawo tanka zino ne bazitikka zonna ne bazitwala kakati nga RDC wayogera nzija watu tugenda linyeeriwa kanzije Jowan tugendere mweriwa jangu tuyiye we tugenda duwe byabwe nga bwe mbagenda tuli mu kunoonyereza tujja kuzuula bakyabaonoonye era amateeka gabire nga gabakwatako okuzaawo distraction y'ebintu by'abannaabe banoonye. Nze Brigadier Moses Lukyamuzi nga nkulira
akakiiko ka Presidential Special Task Force akali wansi wa State House. Atuze wano ekiyanja nga waliwo enduulu eyakubiddwa. In fact, emazeeko akabanga nga bajja ku ofiisi batu reportingira nga amayumba gaabwe gakonebwa nga destruction ekoleddwa ku nakani mu maka gaabwe. Amaka gano ga muntu muwagizi wa wundi wa movement bamwita mwami mwanje Musa naye nga twali tumumanyi nga Tata Medi edda mu struggle. Nzijukira ngenza okwetegereza nga nange nasulako wano nga tuli mu operation, nasulako wano ekiro kimu nga tweyongerayo mu maaso eyo okujjukira obulungi ekitundu kino. Naye tugenza okwekkaanya nga famire yonna emitawaana egiri wano egisinga giri mu famire wonna bennyininyini. So okusooka famire ennene nnyo erimu abaana ndowooza abasukka 50 n'omusobi bonna be basingako. Naye tugenza okukizuula nga mu bo mwennyini mulimu abawalaŋŋana, mulimu ayagala okutwala ndowooza gundi Ryan Share kubanga bagamba nti yabba ebyapa bya kitaabwe n'abyekomya. Kirabika nti yeyekutte ne bannankani bali ate abalala abawakanira abalwanira ebyapa abalwanira ebibanja bino afuna amaanyi ate okujja okukola ki okutunda bannaabwe bwekizudde. Tukyanoonyereza tutudde wano mu lukiinankani mu meeting ne RDC awo naye tujja kukola separate investigation. Abapoliisi bagenda kukola investigation nanga akakiiko kange okuva mu ofiisi yange nako kagenda kunoonyereza tuzuulire ddala ekituufu. Kuba babadde batuloopera waliwo gundi ba land grab abavudde e Kampala nga bakulirwa Sobi simumanyi naye ng'ate bagamba nti ate nze musindise okukola ki okujja okutwala ettaka ly'abantu, which is very funny. Naye ekituufu kijja kuzuuka kubanga ab'ekyalo tutudde mu nakani mu meeting wano bagamba nti omuzeeyi omugenzi yatwala ebyapa byabwe nti oba yali yeeyisa bubi mu biseera we yabeerera ebibanja nti yagendanga awamba ebibanja byabwe. Naye abaana bangi bonna baripootinga nga kitaabwe bwe yagulanga ebibanja ebyo nga abigula buguzi oluvannyuma n'abifunirako n'ebyapa. Kati ekituufu kijja kuvaayo kubanga tujja kugenda nga tunoonyereza tuyite n'abo bennyini ababikaayanira batulage obwannannyini bwabwe balina. Agojja kreditinga mu mbeera